ne bangamba nti ngende naye mpaka wetutuuka e Uganda. Konze kiyinja tambula naye ne tutambula naye byonna we twatuuka e Dubai twatulamu kati, I think we were to be there for 30 minutes then no omwana ne mugamba nkumirako ku nsawo yange ngende mbeeko kyengula kati ne mulekawo wenakoma osaamusangawo naye ng'ensawo yange weeri kati natulamu katono nga bwe mumagamaga oba mulabe saamulaba ne batuyita ne tugenda ne ngamba alajja kujja naye ngo tutambula obwa yeebise feesi n'abaana bannayuganda be twalina nga agamba nga munne yeebise feesi ne mbagamba I don't know maybe mulwadde. So twatuuka mu nnyonyi ng'abantu bayingira I didn't see her mpaka we twasettinga off ne mbuuza oyo omukazi ne mugamba maybe someone has missed a flight kati ne mbuuza ku bano obwedda bwe tuli nabo ne bagamba like yagenze mu manju naye ennyonyi agimeesinze. Kati nze bwe natuuka Uganda I'm checking my stuff nga ndaba ebintu bye. Kati I tried to call the office tebanziramu, I texted tebanziramu but they see my messages. Tebanziramu and I tried to check tewali n'ekimu kiriko namba ya Uganda yonna maybe I can call her family or what tewali. Kati nze kyebansuubira kuba twatuuka e Dubai kyemmanyi ali Dubai oba I don't know simanyi kati. Omuwala yaŋŋamba nti abadde akakolayo emyezi 4 and they didn't pay her. Kati ate baali bamukomyawo nga tategedde. So bwe namugamba nti ono gayagambye nti mukama we agambye bakuzeeyo badde tokola. Omwana agamba abadde akola. Ate ng'agamba simanya tukubira ebbosi wange alabika tamanyi nti nkomawo. Kati oyo gayi n'agaana. So I didn't know. Ate ne bamala ne bagamba bamutwale ku police. Kati okutandika okwogera naye nga she didn't want to say anything. Yali talina kyayagala kwogera. Simanyi buzibu ki oba ki naye gyagamba nti bamuzaayo ne bamugwira tiketi byonna nga she didn't know about it. So I don't know. And yali alabika talina ne sente ne because I asked her baakusasudde and she didn't say anything to me. Kati nze nkebera ebintu ate nsangamu sente ze. Munnayuganda munnaffe yabulidde ku kisaawe Dubai. Omukyalo oyo gwe mulaba mu kifaananyi amannya ge ye Nakku Rehema yabadde ava mu ggwanga lya Jordan. Omukyalo ono yabadde ajja ne bannayuganda banne ku nnyonyi y'emu. Baabadde bakozesa ennyonyi ekika kya Fly Dubai, so baabadde balina okugwako e Dubai. Bwe baabadde e Dubai, munne gwe yabadde naye yamugambye kaŋŋendeko mu kiyigo neeterezeeko kubanga tugenda kulinnya nnyonyi ndala twolokere olugendo oludda eka. Yagenze okuva mu kiyigo okudda we yamulese nga mu nsawo ye yamuteereddemu buteerezi bimwogerako wabula ye nga taliiwo. Tuli beeraliikirivu bya nsusso kubanga omukyalo ono abadde stressed. Yategeezezza abo be yabadde ajja nabo nti abadde yakakola e Jordan emyezi 4 nagyo gyennyini mbu tegyamusasuddwa ate era baamutisse butissi ku nnyonyi woofiisi ye eya Ayat. Be yalese mu nsawo ebyo bye bimwogerako. Tiketi ye ey'ennyonyi yagirese mu nsawo ya mukwano gwe. Kaadi ya woofiisi ebadde emutwala mu ggwanga lya Jordan naye yagitaddemu mu bbaaga ya mukwano gwe. Obufaananyi bwe obwa passport photo nabwo yabutaddemu n'amuteeramu ne ssente za Uganda emitwalo 11,300 ng'era bwe mubiraba mu bifaananyi. Tukkiriza era tulowooza nti famire y'omwana ono tennategeera nti omwana ono yaddizibwa eka naye teyatuuse kubanga n'omwana yennyini yategeezezza mikwano gye nti bamutisse butissi ku nnyonyi nga talina kyamanyi. So tuli beeraliikirivu bya nsusso ayinza okuba nga yasazeewo okwekola ekirala oba okudduka oba okuba nga waliwo ekyamutuuseeko. Nsaba ontambulize vidiyo eno etuuke ewaffe e Uganda mu bazadde wabaawo amanyi omukyalo ono kampani gye yayitiramu oba amanyi ebikwata ku woofiisi ya Ayat ka kaadi weeri awo eya woofiisi eyo. Bw'ebanga eriyo kampani etwalayo abaana ku woofiisi eyo tubategeeza nti muganda waffe Nakku ekifaananyi kye kyekyawo n'amannya geego baamutisse ku nnyonyi naye teyatuuse Uganda. Banne be yabadde ajja nabo baatutegeezezza nti yakomye Dubai. Bagenze okuva emmanju nga we baamulese taliiwo.
ne bamunoonya-noonyaako ne batamulaba, wabula bagenze okukebera ensawo zaabwe nga yabateereddemu ebyo bimukwatako, era kwe tusobodde okusinziira okusobola okulanga era n'okubasaba mutambuze vidiyo eno tusobole okuzuula muganda waffe n'okutegeeza famire ye bwe batemanyi nti omuntu ono taliye Jordan, bamutisse kunyonyo okudde Uganda wabula e Dubai we yakomye. Tambuza vidiyo eno, amanya agange bampita Calvin Kayanja, bwoba ne bwino akwatagana ku muntu ono omanyi waali enamba yange weeryawo.